Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mwena bali ku mukutu ogwa There is Hope tubaagala nnyo najjo sizira okuba ng'ate otulaba. Kitundu kyaffe kyakubiri eky'amakya g'olunaku olwaleero olw'Emmande. Still atuzeeyo ku Kanani Land. Tukyaliyo. Eyo wanaayo tewaggwa ki? Tewaggwa ate mawulire. Katambi siga akakute kuba kali bano abasajja batukuba baagala tufuula. Okwata akatambi ke n'okateeka obumo akukuba copyright n'okiwulira bulungi akukuba strike kyano agiggale kakati munayo jagwenoonyeza jakanonya kasita tuba tukubuulidde wekiri kakati mu katambi akamu Pastor Aloysius Bugingo Nyonzima yayimiridde n'agamba abasumba b'e Uganda mu abafuula akakande nabbi w'obulimba naawe yatogedde misana ttuku naye akandi oyo teyaliyo nabbi wa bulimba oyo gwe mulaba nti yali mutuufu nnyo kakati Serwadda vaayo weegana oba tewasabako ne kakande bannange naye engeeza mmwe mpulira obutaagaliza okwo omuntu aba tabakkiririzaamu mumukuba mumutera ku kisenge mumunyigiriza mukomeza nga mumufudde nabbi wa bulimba nga mumuyise nti oyo wa bulimba oyo kati lwakuba tabakkiririzaamu ebigambo byani bya musumba mbadde muyise n'apooso Pastor Aloysius Bugingo bwe yagambye nti oyo kakande gwe mulaba oyo saa zino omuntu wayogera kakande olabira ddala nga n'omubiri gusisiwadde n'omubiri gutandise okufumita kubanga abantu bamutwalanga nabbi wa bulimba abasumba b'e Uganda wano be bamufuula nabbi w'obulimba era yalese example n'agamba katolaba omwana n'omwana ewaka malaya gwe biki era niko okunoonyereza nga malaya yaani akola atya bona nga buyingidde awo oba n'omuntu nga mumusibako oyagala gundi ogera okukomekereza nga wadde abadde tamwagala n'akikolera ddala abalumye kibalumire ddala bulungi era kabala abufumbo bw'abantu abamu tebaliyo okubanga babaagala naye olw'okuboogerera yayagala kibalagire ddala nti yenze alinga agamba kakande oyo yayingira oba nabbi obulimba kubanga bye mwamwogerako ne mumusibangako mbu bye byamuleetera okuyingirayo agendere ddala mu ekyo kyemukola kyemumugamba ng'alinga amuwolereza birds of the same feather buukira wamu sibayo bayagala buukira wamu naye oba nedda tomanya naye banabbi b'obulimba abamu tebatandika nga babulimba wali abatandikira ku mazima naye wabaawo ebyasoba kati sitole ya kakande eruusa ebuzaabuza tetegerekeka afuuka ate nabbi obulimba buli omu alina sitole ki ye naye bagamba nti kakande oyo yalina omukyala ng'omukyala oyo yalina ekirabo eky'obunnabbi ng'alagula kati ate mbu nga ye takirina n'akyegomba nange naye tagambereko nakyo n'akimubbako ekibirabo babibba muganda wange obadde tokimanyi nakimubbako ebirabo babibbira ddala oli n'akubbako ekirabo kyo gwe abadde asobola okuba nga olaba mu mwoyo nga tokyalabira ddala maama nze gwali asobola gula nga tokyalagulirako ddala abasumba abali ivo kasita akuzuula nti mugwe mulimu eky'omuwendo omungi akikyusa nakubamu ekicupuli bukati awo weyanoonyeza amagezi n'asala ku pulaani kumbe gaali masiru naye mukusooka baali ku mazima mbu sayidi emu wetu wekolaki bwegamba n'ayingira ekintu ayala nga kikola nnyo embuba omukazi yali amulyako sho nga tonaali nnyo mabega kati n'akyezza n'agamba owange nange kabandabeko kati simanyi oba ali kuwolereza kakande oba naye alaba kati bebamu awolereza koliigi engeri gye bamugamba nayagala okusobasobayo okwo tulabe oba nga engeri gyawankula entalo ali kuluwakula oba nga mu tawuni mu kibuga nti teri musumba akolagana naye nti kati naye kawefuneko yefunire mujja w'abali
batakwatagana kati bazikube bulungi omanyi ng'onawakula olutalo ogenda wa mulabe wooli ofula mukwano gwo ne lunyumira ddala nti akubanja wawerekera akuwalana awo kaba kaweddemu ali era namalako ngagamba abasumba ba Uganda balina emitima emiri ku leediyo ye nga tebajja ekituufu yabagamba airtime waabwe mujje mubuulire konkona oba yali konkona yamukonkona eyo bitagwesangolozi yamugana nedda ssebo weba live tujja nebyo ne bya recording ogenda obutemeetememu ate tusobola situwagala ebyo bagala live tujja kukonkona ate ogire mara obujjemu ekyo mutusale munyambe bujamu kitegedde message ebere ya kitundu tuyite live nti tutudde ku solo titutuno nje ebyawandiikibwa tukukonkone naawe okiwulire naawe kijjemu enjawulo kato yamwetsokolera akati simanyi oba omuntu asobola okunfuula nabbi obulima nga nze sikyagala tekisoboka so kati statement y'enganzi okusinziira nganzi gikubamu ebituli wagikubyemude ebituli sikkaanya nakyo ng'oli omuntu takyagala gwe n'omugamba oli bameka be bagambe banabbe obulima naye nga si be baliko bayitirivu kati kitegeeza naye bamuyita nabbe obulimba nekimusindiikiriza n'akibeera ndowooza n'agamba babinyuma kakati bamumita nabbe wa bulimba kanfuukire ddala mundabe bulungi balage nti ndi bwa bulimba so nze kyemanyi nti muwakuzi wa ntalo ekituufu ekyo era paka era yaogyeyo erinnya eri oli gwatakwatagana naye serwaddaamu abasabanga ne kakandi kati mugamba mutambu wa bulimba mwabamukuba kubanga yali agaanye okubeera subjected wansi w'ekisinde kyammwe ng'alinga agamba nti nange nagaana okutambulira wansi w'ebiwawatiro byammwe kyebala munkuba mumpita wa bulimba kingogamba mwabayigiriza omuntu ono okutta kati omuwolereza bamute bamuta batya basibe bali bogamba tekisobokeera sitegedde so guli muzimu yagukkiriza ne gutuula mwiki wiru yali yiye omuntu asobola kufoosinga kintu ng'ogaanye ng'ate oli muntu mukulu takuliisa takusuza takwambaza nti ajja kumemmere akukwatira awo bwekiri tasobola kisoboka ati bino byonna Bujingo ye musajja wa ntalo lutalo kati era nze ja Bujingo waalabiranga nti omubi gwa Kristo gufunyeemuuko akalembereza bwaviirayo aluwakula nga luddamu lunyonka ye tayagalira ddala abe nga tewaliwo kigenda mu maaso walina okubeerawo vulugu atambula mu mubiri gwa Kristo kye yasigaza kati woovira atatandika okuba nga owakanira kakani kigenze kulevonalaate mba nkola ki mba nkwewuunyiza ddala so yoyo House of Prayer Ministries International wali ku ttaka ettukuvu kananiki landi awagenda okuba nga wazimbibwa ekizimbe kikyasinze okuba oba kinene mu Africa Pentagoni mu birooto abo biriwe namubiveeko zirabagamba dde okuva 2021 omusajja yagambye yabadde mufumbo mu birooto nze mbadde mufumbo mu birowoozo bantu bafumbirwa dda mu birowoozo oyibayo ozozimba ennyumba mu kulowooza nogizimba neggwa nolaba nga ogiyingidde owasizza otaddeko geeti olinako n'abasirikale ogenda okuddayo wakanga ndodo omusanga ku lubalaza ng'akonkonye fuluma nyumba ng'ogenda mu eri eriweewo awo eba tekyaliwo sitayaba so ndowooza zino zikolaki zitulimba nnyo ddala naye let us keep peace ekyandiko ekigamba nti yiga okubeera mu mirembe n'abantu bonna naye ekizibu ekiri e Kampala e Uganda wano abasumba buli omu alaba munene ekizibu ekyo buli omu alina amagye kati alaba sirina gwe neeguya ate kati buli musumba atandika ekkanisa kyasooka okulowoozaako leediyo
radio kituufu TV ebyo bisooka mwali nakatiteri yeguya munne edda nga ebyo bintu tebinawereegu ng'abasumba bakwatagana nnyo nga iruuli ogenda kunabuulira nga tewali nkaayana naye muganda wange buli omu kasita yaweza asaazi buli ate bagenda kusaba sente okuvuma tegenda gwafuga programu sano zongezaayo n'ovuma bulungi so alona byatuwadde okuba nga tubuulira ennyiri ate tubikozesezza okuba nga ate tulwana entalo zaffe nga ffe abantu entalo tezigenda tuyamba era tezirina kyezigenda kugatta omubiri gwa Kristo twekube mu mutima ng'abaweereza twekube mu mutima ogaye naye mbirwanye sirina kenfunamu nongera ate kuwonoona kansirike asirise teyejjusa ekituufu walimu n'abasumba nga bo babakolokota kiro na misana nga balinga batabeerangako mu Uganda nga sibeenyenyako yadde bongera kukola byabwe kakali gweyogera n'okwowa naye buli oge nga gwovaayo mbwa zivaayo zibogola zitya badde bulayi bulungi nnyo leka yeetwalire Kristo omusajja oyo oba omukazi oyo kale gamba Yesu nakolwalero obulamu bwange omulokozi era mukama yatwala n'akamwa kange n'omutima gwange ndokose saasire tali butuukirivu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amiina kale tugenda kubanga ate twetololamuuko katono tugenda kudda n'ekitundu kyaffe kigenda kubeera akyakusatu mu kitundu ekyo ekyokusatu waliwo omusumba gwe nalabye ng'agamba nebanaye abasumba walaki statement ezimu tetusooka zirowoozaako waliwo ekintu kyensobola okubeera nabyo mu bwongo bwange nakunze ndaba kituufu naye ake nakifulumya kigenda kwongera confusion eri abalala kyesigaliza kitegeera omukyala yawumudde ebisigadde byonna tubiveeko tubyesonyiwe nali omukyaki yamwetidde yagambye omusumba okusinziira ku nze kyaki kirabika yeyamwetidde kale tugenda kuba nga tukomawo n'ekitundu ekyo omusumba ojja mwewulirako tujja mukuwa omwewulirireko olabe ate kiki kyagamba mu dakiika emu katukomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.